Akatambi ka Dr. Jose Chameleone akoogeza munnange ate bafaanizi be obwama akasimbiyo munnange nga tannaba ate kuddusibwa ate mu ddwaliro. Ate nga omuyimbi Alien Skin munnange mu Kampala munnange ate enteekateeka ze munnange ate poliisi ezirinnyeemu mu kibuga Kampala munnange munnamungi w'omuntu abaddeyo esayidi eno. Ngenda kusaba vidiyo gimpe like obeera nga tonnaba era nga ngenda kubeera nga ate nga nkutandisa n'omuyimbi Alien Skin ate mu maaso awo njije n'omuyimbi Dr. Jose Chameleone. Kati munnange kansooke nkutegeezeko nti omuyimbi Alien Skin abadde munnange ate agenze wali mu kibuga okwanjula munnange ate konsati ye egenda okubeera ate wali munnange ate e Lugogo. Abamu ku bantu be munnange batambula nabo babakutte kw'ossa ate n'emmotoka muganda wange poliisi ze badde ekutte. Era nga bw'olaba akatambi ako Alien Skin munnange abadde atambula wali mu kibuga ate okubeera nga ali mu kukwasaganya munnange ate pulogulaamu ye ey'ekivvulu munnange naye nga tebitambudde bulungi era nga bw'olaba mu katambi awo poliisi egezezzaako munnange ate okwagala ate okusitoopinga esayidi awo. Mafia system. Olina fulaga yaffe agiwamba. Naye nga bwekityo munnange ate bwekitambudde esayidi eyo ku muyimbi Alien Skin munnange update eyo ate era nga akatambi ako katwedinze nnyo. Kati awo kankuggyeko ate nkutegeezeko nti nno omuyimbi Dr. Jose Chameleone kakati munnange akatambi oba obumu ku butambi munnange ate obwayogeza abantu obwama esayidi eno era nga twalabako ko wali Dr. Jose Chameleone awo mu kifo kino kyennyini era nga bw'olaba awo yavaayoko munnange ate n'akwatako ku microphone era nga yali atutte akabanga nga takwata ku microphone naye munnange awo yavaawoko ng'ayimbyemukko awo yavaawoko ng'ayimbyemukko era nga bw'olaba awo ng'ali n'abantu be enjoyment ate wali Grace Sekamate naye yalimu mu katambi awo era nga munnange akatambi kano ke kasembayo wali ate tusooke tufuna ate amawulire amalala nti no addusiddwa ate mu ddwaliro bambi Dr. Jose Chameleone era nga bw'olaba awo mu katambi. Era nga ku sayidi yemu ate Weasel Manizo ataddeyo akatambi ako era nga bw'okalaba munnange ng'awandiseeko nti no Chameleone munnange ate okusukka obulungi era nga abantu abamu bakyamusabira muganda wange oba munnange ate bafaanizi be bonna bali mumusabira okubeera nga mwana mulenzi ono asukka bulungi. Jjukira nti no tulabyeko wali information nga bagenda mulongoosa era byonna ebinaafaayo nja kuba nga mbikutuusako wano ku Gemina TV. Ngenda kusaba busabi vidiyo gimpe like n'okusubscribinga jjukira nti ogenda kubeera ng'ofuna notifications obeera nga tonnaba muganda wange kusubscribinga ate osobola okukikolerera ddala n'okusharinga. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo ne updates endala.